that we are funding ourselves to make sure that we participate in this protest vote to remove Mr. Museveni. We are doing it openly. Mr. Museveni is giving out money to ghetto people, he's giving out money to different young people, but we are telling you that money you're giving to those people, they are bringing that money here to fund the protest vote to remove you from that seat that belongs to His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Njagala okimanye nti eriyo bannaffe abagenda okutwerimbikamu nga bakozesa advantage eno nti twagala enkyukakyuka batukwate ku mutima babeeko ensonga ze bayisaawo naye nga baziyisaawo n'ekigendererwa nti bo bali mu struggle. DPTV Uganda, Dawn People Television. Olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo asisinkanye bannayuganda okuvaako eri mu bukiikakkono bw'eggwanga erya Uganda. Bano nno babadde waleero ku kitebe ekya NUP ekisangibwa e Makerere Kavule okubeera nga batuusa obubaka bwabwe obw'enjawulo eri President Robert Kyagulanyi Ssentamu ang'oggyeko okubeera nga batuusa omutemwa gwabwe oba n'okwetamwa kwabwe eri gavumenti. Bano basobodde okubeera nga bawagira campaign yaffe eya protest vote akwoteeka n'okubeera nga balaga anti bayimirira wamu mu kwagala gavumenti ey'abantu. Kale nno byebyo tugenda kubeera nga tubitunuulira mu ngeri y'emu. Olunaku olwaleero akakiiko ak'ebyokulonda ak'ekibiina ekya National Unity Platform akavuddeyo ne kakkiriza okwongezaayo akaseera akamala eri abo bonna abagenda maaso n'okuba nga bakyateekayo empapula zaabwe nga baagala okuvuganya ku bifo eby'enjawulo. Kinajjukirwa anti ba comrades bangi abaagala okuvuganya ku bifo eby'enjawulo bakyagenda maaso n'okubeera nga bakyasoomoozebwa n'ekitongole ekya UNEB kye bagamba anti kibakeereyesa nnyo mu kufuna empapula. Kale nno akakiiko olunaku luno olwaleero kavuddeyo ne kongera okuteekayo ennaku endala nga kagamba nti kakyayaniriza abo bonna abaagala okufuna oba okuvuganya ku bifo eby'enjawulo. Mu ngeri y'emu akakiiko kano kagambye nti okutandika n'olunaku olwa Mande olwa wiiki gye tugenda okubeera nga tutandika bagenda tandika okusunsula vetting kwabo bonna be banaawa akaadi zaabwe. Kale nno abatusuubizza n'okubeera nga bagenda teekawo ebibuuzo exams be bagenda okutuulamu nga babuuza ba comrades ebintu ebyenjawulo. Mu ngeri y'emu anuwa mutwe eyakabeera nga ateebwa okuva mu kkomera avuddeyo n'ategeeza ba comrades anti tugende maaso n'okubeera nga twegendereza nnyo bannakibiina abeefuula aba NUP olwo nno ne batusigamu ebyabwe nga baagala okulemesa struggle. Tugenda kubeera nga tubiwulira ebigambo byonna nga waabyogedde. Mu ngeri y'emu Ssaabakunzi w'ekibiina ekya National Unity Platform omujja amanyikiddwako nga Habibu Buwembo assaako ne ba comrades abalala okuva ku aliri mu bitundu eby'e Masaka bagenze ne balambula ku mwoyo oba wali entaana y'omugenzi amanyikiddwako nga Frank Senteza. Kale nno atugenda kubeera nga nabyo tubikuyisizaamu. Mu ngeri y'emu leader of opposition omukulu amanyikiddwako nga Joel Ssenyonyi olunaku olwaleero asiibye mu constituency ye eri mu bitundu eby'Enaggulu ng'atuuka njukunju katale ku katale muntu ku muntu okubeera nga abeebuuzaako na biki ebibaluma byanaagenda maaso n'okubeera nga abakiikiriramu. Ate era mu ngeri y'emu ajega atuddeyoko ku kibiina ekya National Unity Platform wali ku kitebe ekisangibwa mu maka gaabwe e Makerere Kavule. Okusonda ensimbi kukyagenda maaso era nga abantu bangi bakyagenda maaso n'okubeera nga baleeta omudidi era nga musajja mukulu amanyikiddwako nga Muwada Nkunyingi olunaku olwaleero avuddeyo n'aleeta miliyoni ze 10 era n'agamba bannayuganda bonna benyigire mu nteekateeka eno. Tabadde yekka wabula abadde ne Francis Zaake Butebi naye nno aleese ensimbi ze olunaku olwaleero. Tugenda kubeera nga tutambulira awo munzikirize atusooke tukole buti then oluvannyuma ate tukomewo.
Alright, kale nkwanirizaako gwenna agenda maaso n'okubeera nga wekkaanya omukutu guno, omukutu ogw'omuntu wa bulijjo Down People Television. Gwenna nga otweyunzeeko olunaku luno olwaleero mu buwombeefu obw'ekitalo, ngenda kusaba genda maaso n'okubeera nga osubscribinga gwe omukadde gwe tuzze nga tutambula naawe, agenda maaso n'okubeera nga otuweera video yaffe eno like. Ayina kyoteesa kyewabula asaako naawe ayina kyonna kyotugamba atwesange wansi mu comment section. Kale no asigenda kubeera nga nkulisaayo okuleka okubeera nga nkwongerayo mu mbeera zonna nga bwe zirabise olunaku luno olwaleero. Njagala tutanule ebigere atugendeko ku kitebe ky'ekibiina ekya NUP ekisangibwa e Makerere Kavule. Olunaku olwaleero okumakya akakiiko ak'ebyokulonda akakedde kubeera nga kayita olukiiko lwa bannamawulire olwo nno nkagendereddemu okutegeeza bannayuganda wa we batuuse mu mulimu gw'okubeera nga basunsula. Akakiiko kano ak'ebyokulonda mu kibiina ekya National Unity Platform akamanyikiddwa nga EMC oba Electoral Management Committee olunaku olwaleero akakkiriza okuba nga kongezayo ennaku aba comrades kubaleetera empapula zaabwe kubaagala okubeera nga bavuganyiza. Bano abakakiiko bavuddeyo ne bakinogaanya nti abamemba bangi oba abagala okwesimbawo bangi babadde bakyatawanyizibwa n'ebiwandiiko byabwe okuvaako mu kitongole ekya UNEB okugenda mu maaso n'okubeera nga babikakasa. Kale no abavuddeyo ne bagamba nti kale katwongerayoko akaseera akagere akwe banagendera maaso n'okubeera nga bakya receivinga empapula zino. Mu ngeri yemu akakiiko kano kavuddeyo ne katusuubiza okuba nkagenda teekawo vetting okuvya ddala ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwa July era nga lujja kuba lunaku lwa Monday. Okwo nno bagenda kubeera nga bavetingirako abakulembeze aba local government. Kale nno omwo mwe muli ba LC5 chairpersons, omuli ba city mayors, akoteeka KCCA division candidates mpaka ng'ennaku z'omwezi era vetting eyo ejja kukoma ng'ennaku z'omwezi nga 18 omwezi gujja kubeera era gwa 8. Mu ngeri yemu ebyo bijja kubeera mu bitundu eby'e Kampala. Mu ngeri yemu Wakiso bavuddeyo ne batutegeeza nti eyo yo ba candidates bajja kubeera nga baba vettinga okuvya ddala ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana mpaka ng'ennaku z'omwezi 7 era omwezi ogw'omunaana. Era ne bavaayo ne batugamba nti ate okuvettinga aba sub-region local government akujja kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 8 paka ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omunaana. Kale nno enteekateeka bwetyo bwegendereddemu. Ate abagala okubeera nga bavuganya ku kifo ky'abamemba ba parliament okwo abajja kubeera nga basunsula ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogw'omunaana mpaka ng'ennaku z'omwezi 27. Kasooke nkuwe ng'ate abakulu okuvako mu kakiiko ak'ebyokulonda bataanya ku nsonga eno. Weddeko byonna tujjabiko vetting egera kutandika ku Monday. Abantu banyimbadde mwogera ebigambo ebitalina mutwe n'amagulu. Kati zagawadda bavettinga dda bagenda tulangirira kati muwulirize bulungi. Okwekenneenya bakandide simu abasaba nga tutunuulira empapula zammwe nga tubabuuza kajeje w'ebibuuzo n'okugenda ku ground bitandika ku Monday. Tutandika Monday na tutandika ne Kampala Capital City Authority. Tujja kuba Monday tujja kuba 28. Tubawadde ennaku 5 okutuusa nga 1 ogw'omunaana. Era amangu ga press conference ewedde tugenda kutandika okutegeeza abakulembeze mu bitundu eby'enjawulo bateeketeeke constituency tubaye programu yaabwe constituency kyesookawo eya Kampala eriweddako tugenda kibawa amangu nga tuyita mu bakulembeze bammwe ne platform zaffe ez'enjawulo netandise na Kampala. Bwe tumaliza Kampala ennaku 5 nga ziweddeko byonna tujja bikolerawo kirondanisana mpaka nga abantu baffe bamazeeyo. Then Wakiso district kubanga abantu basalawo tubagamba abaayita wano empapula tulina kuba vettingira wano. So Wakiso district tugenda kuba vettinga okutandika ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'omunaana 2025 nabutuwadde ennaku 5 zijja kubamala balina constituencies zidoza 9 okutuuka nga 7 ogw'omunaana 2025 vetting egera kutandika.
kale enteekateeka bwetyo abakulu okuvako mu kakiiko ak'ebyokulonda jjukira bakomrade babadde bangi nga bagamba bannange mugabe kaadi era nga n'abamu beewaana nti ffe kaadi twazimaze dda nnyo nnyini ddala wabula abakulu bavudde era ne batangaaza ku nsonga eno ne bagamba nti tebinnaggwa kaakati nno tulinayo n'okubeera nga tukola ebigezo anaasinga mu bigezo bino bw'atyo ajja kubeera nga aweebwa kaadi yaffe katusooke tulabe ate ng'era batutaanya ku nsonga eno Fangere basembayo kunominating eri mugomwenda okweyongereri waggulu ebyo natwe abirowoozezaako abajja kuvetingibwa abajja kuyita mu kasengejja okuvanga ennaku z'omwezi 2 ogw'omunaana okutuuka ennaku z'omwezi 27 ogw'omunaana vetting tulozanga 27 ogw'omunaana tujja kuba tumazeyo vetting yonna bakandidesi baffe bamaze bategeera bafulaga beerazi baffe bamaze bategeera abagenda okukwatira National Unity Platform bendera mu kalulu ka 2026 omwaka ogujja January ne February. Ground survey twabagamba bakazi ba NUP bakola papers B naddala bali ku level eri abakaba parliament LC5 abona nga tubogedde paper 1 baya vetting eba technical ddala y'okuddamu kajijo ebibuuzo namanyi otuze tukola nga kibiina mu kimanyi bulungi. Then paper ey'okubiri tulina baconsultants betufunye tulina teams zetufunye ziri impartial independent ezijogera ku ground nga tutegedde tuyitaddewo engayidi eraga omuntu bamubuuza bati ekibuuzo obuuza abantu bameka mu kyalo okumanya ani agwani ani asinga obuwagizi wano ate kitegeeza nti bw'osinga eri obuwagizi nti bw'oyita pepa wano tune pepa togiyise oyina kuyita pepa zombi pepa 1 eya vetting ne pepa 2 eya ground work butuzi gatutanga tufuna max za 100% ng'olangirirwa nga fulaga beera waffe obubaka bwa parliament LC5 obwa meya n'ebirala tubategeeza. Okay, kale abeebo abakulu okuvaako mu kakiiko ak'ebyokulonda nga batangaaza bannayuganda mu nkola egenda okubanga egobererwa wakati mu kugaba kaadi. Kale nno gwe nanga oli eyo olina okubeera nga omutwe mwogi ate nga ne ground nayo kwoli. Kale nno nga tuvuddeko awo olunaku olwaleero President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yakedde kubeera nga asisinkana abaganda baffe okuvaako eri mu bukiikakkono bw'eggwanga Uganda eri mu Northern Uganda. Bano nno bagenze maaso n'okubeera nga babiteekamu engatto nno ne boolekera ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala yogayoga mpaka mu bitundu eby'Emakerere Kavule. Era nno His Excellency gye basobodde okubeera nga bamusanga ne bamutuusaako obubaka obw'enjawulo. Era mu ngeri y'emu bano bagenze maaso n'okubeera nga batuusa okwetema kwabwe asaako oba oliawo n'okuvumirira ebikolwa ebibi ebyabakolebwako gavumenti. Mu ngeri y'emu bano bavuddeyo ne bawagira ekyokubeera nga ekibiina ekya NUP kigenda mu protest vote era nabo ne bagamba nti mwetuli nnyo mu nteekateeka eno. Era mu ngeri y'emu bano abakulu okuvaako eri mu Northern Uganda bagambye nti bakiraga bulungi era nti baagala gavumenti nga yeesigamiziddwa ku bantu so si ate era bantu sekinnoomu. Kasooke nkulage His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ng'ate asisinkanye abantu bano. Vimba nnyo vimba kalawo bakutye batiise Bashiru naye basigwe Bashiru yegwe Bashiru ate ogirise masa Bashiru boti vimba people power our power everywhere naye Bashiru kali kwa basoke bankuli fana nyinono mujala seba tuwe akafana amuleke Bashiru mukwate mkola Bashiru isaki ya Shamim Bashiru
Alright, yoyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ng'asisinkanyeko abantu okuvaako eri mu bukiikakkono bw'eggwanga erya Uganda. Awo nno nga tuvuddeko awo Comrade Nuwa Mutwe eyakabeera nga ava mu kkomera ku misango egibadde gyamuteekebwako anti yali yasuubiza ye ne Charles Twine eyali omusirikale wa poliisi mbu bano ababiri balina olukwe olw'okubeera nga basaanyawo obulamu bwa Yoweri Kaguta Museveni akwoteeka ne General Muhoozi. Okusinziira ku misango egy'abaggulwako mu bano ababiri balina obubaka bwe baali basharinga nga bayita ku mukutu ogwa WhatsApp ogw'okubeera nga bakubisa General Museveni peva akwoteeka ne mutabani we amanyikiddwako nga General Muhoozi Akaine Lugaba. Kale nno ajebuvuddeko basobola okubeera nga bonna bateebwa newankubadde nga basooka kuta eyaliko omusirikale wa poliisi yali amanyikiddwako nga Charles Twine. Wabula oluvannyuma naye Comrade Nuwa Mutwe lunaku lwabadde lwakusatu yasobodde okubeera nga ateebwa ku bukadde bw'ensimbi eza Uganda butaano ez'obuliwo akwoteeka n'abo ababadde bagenze maaso n'okubeera nga bamweyimirira obukadde 50. Olunaku olwaleero Nuwa Mutwe avuddeyo n'ategeeza bannayuganda nti babeere alert nnyo kwabo abantu abajja beefuula nga bayingira struggle, era n'agamba nti abantu abamu bayinza okuba nga beenoonyeza byabwe era bagende maaso n'okubeera nga batwegattamu olwo bavumaganye struggle ebibi ennyo nyini ddala. Bandi banga baagala kubeera nga abatukozesa bukozesa. Musaawa eno njagala twegatte ku muganda waffe amanyikiddwako nga Nuwa Mutwe ng'ate akunnyonnyola. Tuli mu ggwanga nga tunyigiriziddwa ekimala nti tukakyuka awulira yeetaaga nti tuli mu kaseera ti buli muntu waali ayagala nkyukakyuka awulira yeetaaga change. Wabula ntiddamu wabula mu kwagala enkyukakyuka kuno n'okubeera nti tuwamba tukola kutya bakiyita batya nti n'okubeera nga tubuyaana, we are desperate okulaba nti gavumenti ya Mwami Museveni eneevaako, naye nabo bali desperate nnyo okulaba nga beekuumira mu buyinza. Naye pointi yange eri wano nti muffe bannankyukakyuka naffe abalaga nti twagala enkyukakyuka okulaba nga Mwami Museveni ono avaako eggwanga litereere. Njagala okimanye nti eriyo bannaffe abagenda okutwerimbikamu nga bakozesa advantage eno nti twagala enkyukakyuka batukwate ku mutima babeeko ensonga ze bayisaawo naye nga baziyisaawo n'ekigendererwa nti bo bali mu struggle. Kakati wano wenjagala ojje njagala obulirize buli kimu kyonna ekyogerwa kube ku social media kube kakibeere ku mativi. Njagala otwala obudde owulirize buli kimu kyonna era olabe buli kimu kyonna, naye ng'omaze okulaba buli kimu kyonna, ng'omaze okuwulira buli kimu kyonna, njagala otuule wansi ekyo ky'owulidde okifumiitirizeeko. Bw'omala okifumiitirizaako tuula wansi kisengejje okyekkenneenye. Bw'omala okyekenneenya weebuuze lwaki kiriwo ssaawa zino, lwaki kiriwo mu budde buno, era lwaki kibaddewo, era lwaki kyogeddwako. Bw'omala okwebuuza ebibuuzo bino gwe kennyini weddemu debbali weddemu. Oba nze nzize n'enkugamba byenkugambye byonna debbali weddemu ogambe kino kitugattako bwe nvaayo n'enkola kino oba kyongera kutwawulako. Kubanga ebigambo bye twogera n'ebikolwa bye twogera bigatta kinene ku nkyukakyuka y'eggwanga, kyokka ate era bitoolako kinene nnyo ku nkyukakyuka y'eggwanga. Temubeera na mitwe nti giriwo kutwala buli kima ekibagambibwa, mubeere n'emitwe nga gisobola okusengejja
nti bagenda kugamba buli kimu kyonna era twala obudde okirabe naye sengejja fumiitiriza lowooza maliriza ne conclusion yo nga ggwe oba weeyinge conclusion yo neyooli akuwadde kyakuwadde. Bwe tunaakola kino tugenda kubaako we tutuuka. Mujjukire nti tekiringa nti information oba obubaka obujja kubali abamanyikiddwa abalya mu ngalo z'omukulu nga bo bamanyikiddwa baliwo kukuutira kadingidi abakulu abali mu kutulugunya bannayuganda. Naye muffe ng'olitavangayo n'akulaga nti nze mpagira bali abasajja ng'akulaga ali ku sayidi ali ku ludda lwabo abanyigirizibwa. Mutwegendereze kabeere nze baagala nnyo. Kale yoyo Comrade Nuwa Mutwe nga tuvuddeko awo enteekateeka ey'okubeera nga ekibiina ekya NUP akisonda ensimbi zekineeyambisa mu kalulu kabona akabindabinda ak'omwaka 2026 zikyagenda mu maaso era nga netuukidde olunaku luno olwaleero nga abantu ab'enjawulo bakyagenda mu maaso n'okuba bakyeyiwa ku kitebe ekya NUP okuteekayo obweyamu bwabwe akwoteeka n'ensimbi ezinayambako ekibiina kino mu kuddukanya akalulu. Olunaku olwaleero omubaka w'Emityana amanyikiddwako nga Francis Zaake Butebi asobodde okubeera nga naye ayitako ku kitebe n'ateekayo ettu eriweredde ddala lya miliyoni 10 era wano wasinzidde n'agenda maaso n'okubeera nga awera anti kakibeki nga sente zezeetagisa bagenda kubeera nga bazisonda okubanga basiguukula gavumenti ya nakyemalira eya General Yoweri Kaguta Museveni. Kansoke mukuwe atolabe ensonga nga bwazitaanyiza. As a collective, we are doing it as a collective effort to make sure that we are funding ourselves to make sure that we participate in this protest vote to remove Mr. Museveni. We are doing it openly. Mr. Museveni is giving out money to ghetto people, he's giving out money to different young people, but we are telling you that money you're giving to those people, they are bringing that money here to fund the protest vote, to remove you from that seat that belongs to His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, and we are going to do it as a generation to make sure that we remove you. So I call upon all people out there to fund this campaign because it belongs to all of us so that we are able to do what is right at the right time in the right place. Thank you so much. Okay, yoyo omubaka w'Emityana amanyikiddwako nga Francis Zaake. Wabula siye yekka, wabula ne Honorable amanyikiddwako nga Muwada Nku Nyingi naye olunaku olwaleero alabiseeko ku kitebe era nga naye ettu lyasobodde okubeera nga yeetikka libadde lizitowera ddala obukadde 10 wabundaba naye ayina ebigambo byakonyeeko akoteeka n'okubeera nga asabye bannayuganda kale nno basitukiremu ku mulundi guno basonde ensimbi tulabike nga tuvuunuka ekizibu akya gavumenti eno eya nakyemalira eya General Yoweri Kaguta Museveni. Andowooza naye katusooke tumufune akaseera kano. Uganda. Bannayuganda mwenna abali mu Uganda ne bweru w'eggwanga ffenna twegatte mweno puroguramu mwene enteekateeka ey'okufandwayizinga buli omu aweeyo kyasobola okulaba nga tweddiza eggwanga lyaffe. Obuyinza twagala budde emikono gy'abantu tusobola okwenyigira mu makubo gonna awalina okuba tuwagira enteekateeka ya kampeyini y'NUP ey'eggwanga lyonna 2026. People power, our power, our power, people power. Njagala nange okwebaza bonna abawaayo edda na bonna abakyateekateeka okujja abaaye essaawa y'eno mwanguweeko ffenna tukweyo tuwagire enteekateeka z'okuyega eggwanga lyonna wansi wa National Unity Platform. People power, our power, our power, people power. Lisiti y'omaze ogifuna kati ono oba tutegeezeza nti ku ssaawa entuufu bagenda tuyita okulisibika certificate na entongole naye lisiti bamaze okuginkwasa nga awaddeyo ng'omubaka wa Parliament wa Kyaddondo East Kunyingi Muwada
nengera njagala gikozesa n'omukisa guno kunga bukunzi buli munnayuganda ali eyo mu nfunayo obenga owaayo kyona kyosobola okuwagira enteekateeka eno mwebale nnyo mwebalire ddala kunga zirese kunga zirese kunga zezo kunga zezo kunga ziwera kunga milioni 10 kunga chadono kunga chadono kunga galo mukulembeze kunga. Alright, kale nno ensimbi zo zikyetagisiza ddala era ndowooza abazirina bazireete balabikenga ate bagaba ku kaadi awo nga tuvuddewo akulira oludda oluwabula gavumenti omukulu amanyikiddwako nga Joel Ssenyonyi lunaku olwaleero asiibye atalaaga ebitundu eby'ennaggulu eyo era ng'asobodde okubeera nga ayanirizibwa abavubuka ab'enjawulo ono omukulu akulira oludda oluwabula gavumenti Joel Ssenyonyi asobodde okuba nga atuuka ku bulinju akwoteeka ne mu butale ng'alambula ku balonzi be akwoteeka n'okuba nga abeebuuzaako ku biki ku ebyo ebigenda mu maaso n'okuba nga bibanyigiriza oba oli awo byanasooka okukolako singa bana bamutaddemu obwesige ne bamuzza mu parliament mu kisanja ekinabeera kiddako mu ngeri y'emu ndowooza katusooke tulabe embeera eno. Kale yoyo akulira oludda oluwabula gavumenti bwabaddeko mu bitundu by'ennaggulu eri mu constituency ye eya Nakawa West awo nno nga tuvuddeko ate ye Ssaabakunzi w'ekibiina ekya NUP omujja amanyikiddwako nga Habibu Buwembo olunaku olwaleero nga yeegattiddwako abakulembeze okuvaako eri mu bendobendo ly'e Masaka abasobodde okuba nga bakwata ebigere akwoteeka n'okuba nga batwalira ku famire y'omugenzi amanyikiddwako nga Franka Senteza. Kale nno olunaku olwaleero Ssaabakunzi basobodde okuba nga bagendako ku kijja ky'omugenzi amanyikiddwako nga Franka Senteza akwoteeka n'okubeera nga batwalira abafamire ebintu ebimu kubikozesebwa. Kale nno Ssaabakunzi anyinza okugamba nti omulimu ayinza okubanga kakati nno agukwasizza kannabwala. Jjukira nga bwe twakugambye olunaku olw'ejjo wabadde wakubeerayo omukolo ogumukwasa ofiisi ya Ssaabakunzi Butereevu olunaku olwaleero wabula okusinziira ku biwandiiko ekibiina ekya NUP bikyagenze maaso n'okubeera nga kifulumya okuyita ku mitimbagano gyakyo egy'enjawulo kyavuddeyo ne kitegeeza nti olukuŋŋaana luno lwayongezeddwayo ne batuwa akaseera akatali kagere. Kale nno ansuubira essaawa yonna ajja kubanga aweebwa obuyinza bwe mu bujjuvu nga buggyibwa ku musajja mukulu amanyikiddwako nga Chairman Nyanzi. Kale nno embeera bwetyo bwebadde ng'agenzeeko eri mu disitulikiti ey'e Masaka ng'ate yeegattiddwako abakulembeze basaidizeeyo nga bamulambuza n'ebitundu ebyeyo. Kale nno bw'anaaba akomyewo wano na biki bye banaaba ogedde tugenda kudda wano era ku mukutu ogwa DPTV Uganda atugende maaso anokubeera nga tubikutuusaako wabula twagala omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda era aguwummuze mirembe. Nga tuvuddeko awo obubbi
bwo bulabika nga bukyase munda mu ggwanga erya Uganda era nga wobeera ne business kwegamba ogiggulawo ng'osubirayo ebintu bibiri either okubba oba okusimattuka mu mwezi gumu tusobodde okubeera nga tulaba obubbi obw'enjawulo ate nga bonna kwegamba buli mu bifo byanjawulo wabula ate nga bonna bwagala okubanga bwefaananyiriza era nga ababubba si be bantu abajja n'obutayimbwa ng'edda bwe twali tukimanyi wabula nga abantu bano ababba ku mulundi gono bajja n'emmundu ate ng'emmundu musajja si bwe bumundumundu anti oba oli awo omuntu yafunye kapisito aleete emmundu musajja nnyo nnyini ddala. Bino byolaba bibaddewo mu kitundu eky'ekitintale nga abazigu basobodde okuba nga bayina gubayingiridde ne banyagako ensimbi wabula newankubadde nga baba n'emmundu ng'era ne CCTV kamera zigenda maaso n'okuba nga zibakwata obutambi mpaawo amanyi kunoonyereza kuno gye kugenda obeera gye gukomekereza oluusi emmundu bazireka bazibasuuza wabula tetuvangayo oba ne tufuna statement yonna okuvaako mu kitongole ekya Uganda Police anti oba oli awo abaalumbye babadde bwe bati ne bwe bati twasobodde okubeera nga tubakwata. Kino nno kisobodde okuba nga kiwa omwaganya abazigu okweyagalira mu ggwanga Uganda anti nga tewali abakuba ku mukono nti kasita kamera zibakwata olwo nno kiba kiwedde temuddamu kubeera nga mubalabako. Katusooke tulabe embeera nga bwebadde ng'ate baliko gwe banyagulula. Alright, embeera bwetyo bwebadde nga baliko gwe bagenda maaso n'okubeera nga banyagulula just like that obulamu bw'omuntu bwe bugenda ne busaanawo wabula nga abakulu mu byokwerinda ne bw'ovaayo ndowooza n'okuba omulanga bakuwulirizako kamu oba katono nnyo bwe kati bagenda okumaliriza nga statement gye bakuwadde
kwegamba n'oluusi waba kuyambye eyinza obutadda. Kale nno bwe bityo bwe bibadde nga baliko ate omuntu gwe bagenda maaso n'okubeera nga banyagulula mu bitundu eby'ekitintale. Wabula tusaba ab'ebyokwerinda na bonna bekikwatako ku nsonga eyo ey'okubeera nga banoonyereza ebintu ebyo nti bano abantu bajja okubeera nga bajja muffe aba bulijjo nga balina emmundu nga kwegamba ne wobanga ogenda kwerwanako atoyina ngeri yonna gy'osobola kubanga weerwanako okuleka okubawa ebibyo ne babitwala butwazi. Kale no n'olw'emboozi eyo ndowooza tetugenda kubanga tusukkako wano tulabagane mu mboozi endala nga bwe zigenda okujja okugoberegana. Olunaku olwaleero nkoze ne producer wange amanyikiddwako nga Abe abaddeyo mu production eyo wansi nga bulijjo. I'm always your boy Mogani Kids 256 official CEO Kalidalu content creator Luwero's finest. Atusinkane mu mboozi endala nga bwe zigenda okubeera nga zigoberegana. Mubeere bulungi mweraba.